wabula nga tebali waka tebanadda bali ku lubimbi firimu etandise n'agambye ensasagge gye tulaba ensasagge epiki eno ennyumba yeggudde yokka nga tebinnagenda wala ennyumba yeggudde piki si ya wano etandise okwefulumya yokka efirimu yiino katulabe firimu piki etandise okwefulumya yokka mu nnyumba nga teri alaba piki nedda mu lujja n'epaakinga teyakomaoko piki eno netandika okubula n'ekyuka nefuuka ejjambiya Medi kikye yabbye yeesombedde ki yali ebbanja laba piki yiiri laba yiiri eringa kiwujjo ky'erikopita efuuse kazuguzugu namunkanga efirimu yiino tuleese ensasagge eya firimu kale katulekere okutandika nate era tutandise bwe tuti nate bwagenda ku YouTube ojazisangayo ku YouTube yigwe ojja kuteekamu yigwe wali osooka olabe firimu nate era yes want to Igwe Creative Management yesaawa okutandika Ghost Title nga bulijjo yesaawa okutandika Kingston Productions kireka nga bulijjo Igwe Creative Management nga bulijjo tugenze maaso ne firimu Ghost Title Uganda B Squared Film Productions nga bulijjo ebbanja ly'omusambwa firimu bwete bwetandise nnyini lugero n'okuluwandiika Igwe Creative Management bakafulumbya amaloboozi ndi bwalana ne munnaffe tobasubwana te bakitukoleddeko Yunusu Igwe nabanga akataddemu sente okutukako Kato David n'abeera ate omutestes mwattu producer w'okuntikko manya Yunusu Igwe yakasunsula n'okkawa obudde special editor ate ow'enjawulo w'ebbali Nasulu Yolamu tuli ku ntandikwa bazanye Wiriba muyambi w'omutesitesi tugenda maaso nayo Yunusu Igwe n'abamutesitesi ow'okuntikko firimu etandise nate tulina ekiddinga bulijjo tukatandise kakati oluvannyuma lw'okwejjukanya tukeera ku makya obudde bwakalasa mayanzi twasemba okulaba Waiswa Beni nga y'omu ku baali mwe yasooka koona ey'okubiri naye tuli butoola tetumutumidde mwana tugenda mulaba efirimu etandise nate olina ekiddinga bulijjo akatandise ke kano twasemba okulaba akasattiro w'embaliga omubikira ennyina kasobola okuba nti asattira tugenda maaso bingi ebisinga tubyagala ku nsi kuno ng'ebyobugagga tubyagala naye oluusi abaganda batugamba twagaa tekijja gy'oli nabuzaana akwata banyolo tugenda maaso nateera abaganda batugamba nti twagaa tekijja gy'oli nabuzaana akwata banyolo kale naleka abaganda tugenda maaso tukatandise bwe tutyo olina ekiddinga bulijjo tugenda maaso nateera kale nno firimu ng'etandika twagala tugende maaso n'okulaba ebintu bino gye biraga nateera batugamba atamusuza ya mutende eggonyebwa naye katulabe tugenze maaso nate kale nayenga oludde nze nno mbadde nabavudde nako nazi kuno omwana omwate yavuganga ggaali onagidde ku ggaali nzerebyo mbadde mbivuddeko emirembe gya .com emirembe naye ate kali tekebulizaayo mama akuwadde sente zange zonna omwana ono yali atumiddwa maka gano okubaako byagenda maaso n'okuba nti aleeta kaali kasente akaali kasigala nga bw'omanyi ebyakasente ennaku zino mugambe yeebalire omunneebaliza munneebalize mugambe yasinga n'akukeeza sente muganda wange naye teyenkanika tugenda maaso nateera kaana kakyawulira abazadde omugambe eddagala lisunde bulungi nnyo munnange tugenda maaso nateera munnange ebintu byensi ennaku zino nga bwe tubiraba ebintu ebisinga ab'edda ndoza baabitegeeranga oluusi balekanga engero n'okugereesa bintu bingi bye baatulekera kwe tuyinza okulabira ne tuyigirako nate era kyova olaba olumu bagamba nti masavu gaŋŋaŋa gasaala gakkakibira kati akasente kano nze yafumbira omusajja gw'esseesiga sijja bonaabona okusinga osimba layini eya bbanka leka nfune wente eyafumbirwa omusajja wa mumanyi yasalawo afune waateeka ssente mu bbanka eyiye eteryamulabye munnaffe obudde bwakalasa mayanzi waliwo atuuse tugenda maaso munnaffe yadduka gwe twalengera Medi ngadduka ekibambulira ekyagwa ku kyalo okitegeera ngadduka ekibambulira bannange adduse ekibambulira twalekanga kasegu afuuse kasegu ku kyalo
atuuse asobole okuba nti yeewala ebizibu. Naye omuganda n'akugamba nti obutiko bukonye ng'ate gamba simanyi mbuno mbw'ate mulonda ebijanjaalo. Butiko bukonye mbw'ate mulonda ebijanjaalo. Naye omugenyi yabuze mu museneeke ey'embwa. Oba oliko ekikyamu kaakale katulabe kaakano. Osanga wandibaawo enkyukakyuka. Firimu etandise olina ekiddi nga bulijjo. Nateera. Munaffe ng'alinnyewo booda. Sajja kyeka piki yange eyoneseemu awo. Tolina mafuta? Piki baaginywedde bwendo. Mu budde bwono mwe bazannyira ate yeewala kyova olaba eriiso teriva waggulu kuba amanyi waliwo ebbanja nga lyakusasula oli omubanja abanja ajjanga kiwujo ky'erikopita ajjanga kazuguzugu namunkanga kyova olaba eriiso no terimuvambu engulu amagamaga tateredde bwatwala tateredde firimu etandise tugenda maaso nate owabboda n'anyonyogera okukyusa ku mbeera nga bw'omanyi tezifudde dda na lusoggo. Kianga mafuta gaweddemu. Egize. Muganda bwagambira egize. Nze mbadde manyi olugendo lumpi. Era wano si wano. Kumpi atayagala kusasula ziwera ziri awo. Akugambira wano tewali lugendo lwamu naawe. Tambulawo n'ebigere. Awasigadde kacyakale. Kati ataawo piki lwaki mbasa atambuze bigere kuva gyenva. Zibadde waka. Sente nga zirina eri ate kati mbunkusasulire wano. Ina musete zoyinamu zonna. Ng'omusajja otambula oli lukebe nti ate kati gwe olugendo lwaki ovuga piki etajjudde mafuta gw'omusajja omukulu. Oŋŋamba busajja bukulu wano. Kusangewo. Onoobanja. Ate nze nzijjo. Naye ne figa esasula ogiraba. Mafuta genvuze gonna okuva eri yonna. Zompaayo. Mbubaako kyoganja. Ate gwe sikulabanga. Ojja kunsasula olabika ombulamu bubuzi ezange ojja zisasula mukashi kati ojja kutegeera nti n'embizimba ng'ozisasudde ezange nze nkubuulira omanye ebbanga lye nkuvugidde kati koggwe esente ze nkusasula ziri waka kankyuse mu manja taata gw'olimanya ky'olimpa kuki ate konvuza olugendo ne sente sire zinakusasula gwengoddaawo kati ate n'ekirala bino bye nasookamu wagenda okubbanga amagi nga nze ziba enkoko zibiikaga enkoko njibba n'amagi gayo gonna kankulage nti okutuga mmanyi yamutuga yayiga okulwana bikonda akasuka naye ate obulago teyabujjuza bwe baasookerako oyo mmeri taseka omulaba si mwangu n'akamu yajja amazeeko nga muwogo anti wansi mmere wakati nku waggulu ziba nva tugenda maaso nate kino nga kika katulabe gye biraga amaze okutugowa booda neeza booda azisigaza mu nsawo bannanga oluusi bagamba enjogera mbi teyuza bulago singa waŋŋaŋa olubulago bujjudde enkindo tugenda maaso nate kati bino medi teyeeguya byonna byakoze tabyeguya wabula nga tuzeeko eno oluvannyuma firimu etandika budde bwakalasa mayanzi gye yava zizzaayo emisango nga yakatuuka ku kyalo gyaddukidde naye azizzaayo emisango kati agenda kikola atya katulabe firimu tudda kubaagalana ababiri omukyala nga twakirabe teyeesiga mwami ku kya ssente era yafunye ebbanka waziteeka naye omwami yabadde yamulabye ebbanga lyewe bukyanga tubisimba emyezi ebiri tegiweze owa ekimanyi kyakadomola k'amazzi era okerabiddeyo omwami nga yawiziddolowize sente zo nga banka yagikaliza tabulwa nsonga gyassaawo eri mu ddiiro wembadde nkatadde ate akadomola k'amazzi baakerabidde zaddala bubi sisobola kulima nga tewa zokimanyi nsindika olubimbi nga nywedde amazzi kati kikyonkoze tutuuke nga wali eri wazaawaza bibyo nze naye nkolera ku mazzi nkubuulira kati kikyoyagala ogeza kati koggwe oyagala ogenda nona amazzi nkira ngenda genda ngale era mba nina okuddayo nga kimme kuno okwokuluntaza bwekuluntaza laba omuddo gwe tulina ate kati mbosooka ogenda eta amazzi naye gwe nkulaba kyabika oyagala genda mu tawuni zanya zaala ne banno maama w'abaana lwaki onnangiranga otyo zaala abeeranga mu zaala buli kadde buli lwe naasobyanga ng'okomyawo biri nga wali eri ebyo edda onogaleeta wano kumpi amazzi gambeere ku akiba wabula gwe kolekiza kusindikira olubimbi kangende nsooke ngende ndeeta amazzi era ngenda kusanga nga tonalutuusa nawa tolina gy'ogenda kuba ng'olimye lekaleka sigenda gira kandeeta amazzi gange olubimbi lutusange no munnayo ogenze naye ne kakutanda n'otakomaawo
ate ononkola ki nekakutala notakomawo togenda kugirya emmere olwaleero togenda gikombako muddo emmere ng'ogyeko emmere n'emmere bajja gimuma ndi buli kaseera tekaagala kulima kekampi kekatulanga olugave konna kemuulamuula tekalina mulimu bano be bakyala akuvuma n'otandika owenyera omukazi watandikira okubikkulira ebyafaayo mu bayibuli n'akugamba mbusimanyi mu bayibuli ekyogera lunye mbusimanyi mbu obumpi buyamba yeekwese kati olangira otya bbaawo obumpi firimu ng'etandise eyo tuvuddeyo tukomyewo eruuyi eno ewa medi mulimu ebintu bye tukola ku nsi nga ne katonda yennyini gy'ali atunula ne yeewuunya mwatu si nti buli kiisi kikolebwa ku nsi nti sitaani yakibaamu omukono amazima gali nti teri atudde ku nsi medi tatudde naye ne sitaani yennyini bwe twekwasa nti yatukemye naye yennyini tatudde lwaki buli kadde abeera awanjagira eyamuwa obuyinza buno nti abasajja baagala kunsalayo mulimu ebintu bye tukola nga ne sitaani yennyini alaba mwagala kudda mu kifo kye kukiwamba okugeza medi byakola ne sitaani ateeka okuba nga amwewuunya obeerawo nga ne sitaani akuwalana abantu obalabira mu makubo nga byakola byokka mwattu ng'ate mwogezi naye ng'ate bwadde ebbala teryamulaba ne sitaani amutya tugenda maaso nate tukola ebikolwa oluusi nga ne sitaani yennyini alaba twagala musalayo okutwala kifo kye teri atudde ku nsi kuno teri ali mirembe ennaku zino ebintu byakyuka firimu etandise medi ono bazanye wiriba foosi yoyo baaba oyo omulaba njolya kati asuubudde piki tasasudde za boda zimusigaddemu ate ne piki yiino emusigaddemu firimu yiino akwata akafaliso agattako ensawo ye tafunye piki ate bageze bagambe mbu bukyanga agenda ku kibuga yavaayo obuggo kizibu kyakumulangira mbu talina kye yeekoledde tugende maaso nateera atawulira mukama waago gatawulira mukama waago munnange gegabika entembo katulabe ababyogera tebaali bakyamu tugenda maaso nate ono kanaluzaala omungo omuwulwa amulisa ku mmere kale katulabe gye biraga firimu yiino nagambye evuddemu emukenga bulijjo edduuka namba 8 omwaliro gw'okutano ku majestic gwasubula weeyune mwattu gyoba olaga bw'oneeba oba omuzannyi waazo munnaffe asobola okugatta ku kintu yigwe yinusu bw'ebanga ewedde gyeggwera osobola okumanya okola otya okusobola okubeegattako n'ozezannya naawe n'oba waalinnya nnyo baana bayoola ssente ennaku zino tugende maaso nateera ow'okukitimba gendayo ogirabireyo bw'ayagala ey'empeka ey'okulaba ate genda walimu emukenga bulijjo firimu etandise tugenda maaso nayo olina ekiddi katukatwalaganye kaakano teri alaba abange nze ŋŋenze oluusi bannange katulabe omanyi ebintu bino nga bigenze maaso omanyi bagamba ekibuzo tebakinoonyeza wamu ekisotto okisanga mu kinaabiro naye ono tazze kunoonya akawunti yali yagikyankalanyiza dde ey'omukyala nga yazirabye era kazi atubalabalako wano sente bagala kunzimba mwaka edi tokkirizanga omukazi okuyitako nga gwe oli naye wamuwasa omulabirire ate afundikire ng'akuzimbye mwaka kiki niyo tokusapa nga bwomanyi abadde omanyi omuntu nga ayina kibbe ava kubba tabulwa bikolwa bye obiraba abeera yamaguka yeekangakanga kati nno oyinza olowooza okyaziza muntu waka kumbe sanamuli omusajja firimu etandise yatuuka ayita mwannyina kuba mwannyina wano we yafumbirwa kale katulabe wano mwannyina we yafumbirwa abeeno yenze kalibo bbo kiwaawo kya nfuddu myaka 2 kiwangadde yenze munnammwe yeefuula atuuka obutusi kumba ava kwetoloola mmanju ono bwaba omuyaya ate nnyinimu mukulu ppya waaye mbadde sikusuubira kale ono kabulindiridde nga nkonge yakukoowa etekkuba magendo amadda togiwona mwabula mubuze owaayo ozze okwate nedda tusooke tuyingize ensi nzibu nzize nkwataganye naye tusooke tuyingize sooka oggulewaawo naye nga bw'omanyi ekintu ekibbe omanyi bagamba akatali kabba eggumba osuula mu mulyango
abaganda bakitugamba ekyo naye banna amagamaga amaaso gamulimbwa engula amagamaga amaaso gamulimbwa engula kuba nnyinimu amanyi oli abangi engula janga kiwujjo ky'erikopita gwe balese ku lubimbi akyali umusajja atakomawo kiki nga bw'omanyi okwekwasa kale tugenda maaso nateera kale tugenda maaso nateera mukazi watwalima naye si mumativu ate bamala dduku ajjanga bombiriri bulijjo kati omwami ate yajja n'emboozi kuula amalungi ajja agitereddeko omuko enkumi okukyagitegeera mwannyinaze katulakita linnya likyakuliko ngamba kanzige mbalabeka ate nalaba nfa nga abantu bange sibalabyeko era kufyava kugenda ewaka mukoddomi wange nandibadde mulaba ntya mbabutadde akambadde nja musubwa olulabye ku muko akadomola k'amazzi sikajjukidde era omulabye esawo ne linzitako nzaawa kamutwalire manyi bagamba batta embwa amafumbi ne gayinaayina bamuwonyeza okulima bane mulwebala gaffe gamba ndwebale ate kati olusanzeko bameka mwebale kuuma kibanja aswaza oyo nebikuze ate era wano mukoola binyeebwa ndaba muli mugundi nalwongerayo ate okulima kaze oga nti tugende kumufumbira kakyayi okulima kujulidde nate muko okulima kujulidde gwe ate tonywe kyayi omuddo tegukoma bannanga agaffe eno mugyebale ne munumya omutima ndyoyo Kampala sibalaba tuli awo tubonaabona tulowooza kuba ewaffe tetubalaba ate nammwe temutulambulako ffe katweveemu byebigere bino kwe kujja tubalambuleko wabula nga tebali waka tebanadda bali ku lubimbi firimu etandise n'agambye ensasagge gye tulaba ensasagge epiki eno ennyumba yeggudde yokka nga tebinnagenda wala ennyumba yeggudde piki si ya wano etandise okwefulumya yokka efirimu yiino katulabe firimu piki etandise okwefulumya yokka mu nnyumba nga teri alaba piki nedda mu lujja n'epaakinga teyakomaoko piki eno netandika okubula n'ekyuka nefuuka ejjambiya medde ki kye yabbye yeesombedde ki yali ebbanja laba piki yiiri laba yiiri eringa kiwujjo ky'erikopita efuuse kazuguzugu namunkanga efirimu yiino ekitundu mwebale kikuuma kitundu kyo tekikuuma abantu ono nga wakyuse nentunulira ogwo omuti kenalekanga akati kati bwe kati ate munyumya ono akasuka emboozi n'ogamba mwana wa mama afumita emboozi olaba akanokoka tetwaleka tulinyirako afumita emboozi n'okkiriza kenyini kagezi kira nayo gone gubeera eri ewaffe gye tubadde abasalamala banyumira okusala abantu bamwe bayitiridde okwagala anti wulira okuma butonde bwansi kyalo gye nava kyabasalamala okulima tebaagala okugjako okusalamala banaganye emiti bagisala ne babula egimalayo omuwafu ogulaba ogwo bwe gukuze osobola okugugula gwonna oba osobola okuzeekubira n'otunda mulejjalejja esanyisa okulaba kale mwebale kuuma kitundu ekitolo tukikuumye ekyenkulaakulana muko nsanyusa okulaba bw'obaddeeyo ng'agamba waayi aye munnaye n'amala bano bagamba ge bayita amaddu gedde ng'ofuuwa bw'okomba mazima mbuza obulamu obubi amaddu gedde ng'ofuuwa bw'okomba atatuuse embabe tebubadde bubi amanyi kyawedde dda ennyumba batudde oli agiggudde tubaddamu bwakutoba kati tetukyatoba tuyiriba buyiribi we nava kuno nentambula neŋŋenda eyo muli ku kyeyo tukola kibuga nayita mbuyisi wulira nno nayita mbuyisi neŋŋenda eyo mu kyalo ayagala kumwekwasa mbu yagenda mu kibuga sente zaagaana temutugamba nti nno mbadde ku kibuga yali masuuli teyunga wala kyeyo irayo
Manyiyo nali ntuuse nali kati eyo gyotomanyi gye mbadde neeyiyanga omusajja nga bw'obimanyi nguzeeguza obupolotipoloti awo nguzeeguza abantu tambula era bumaze ne bwonooneka bizinensi era nga bw'omanyi fitina lwaki omuntu okuwangula ensi eno simanyi oba omuntu awummula fitina zaafuuka efitina abantu bazimba obusajja ku mitima n'ogamba afuna ddi akakazi nafuna awo akantu osanga bwe bwekisa eŋŋamba kankolerewo obuntu bwange mpange enava eno ng'eryange wali obimanyi enkulaakulana ye etandika bulungi naye eggwa bubi ekewo obuntu bwange awo neeyiye ŋamba mubuuze bizinensi ki wuliriza kafo lyali ttaka kale nga nina bwenkolerako akafumbu ate ettaka omusajja nga ŋŋamba lwaki opangisa poloti n'akapoloti weeguli tabigatta kiba kirungi kitegeera mbuno tabyawula obimanyi wafuna busente wange awo nange awo nkozeyo obukadde bwange malamu maanyi kulira nga omutwe gunnuma kuzeeguza omusajja ate teyanneefuulira ate kiki tewagulawo nagulawo era nga bwe nkugambye nagulawo emboozi empange tebula ebintu by'amataka sajja ne yeefuula ebibuga bya wadde sente zange obumiliyoni bwange mbumuwadde omusajja yeefuula badde mu kyalo eno wala obuntu bwendeesewewe nti bwolabye ku akapiki ako kemulaba ako kempaakinze yeko kataddewa kagimunawoleka enyumba agirese yasamiridde bwe lindako muko newebuza ak'omunaku ke kazikiza omuliro ak'omubbi ke kazikiza omuliro kenna akabba ke bategudde lindako nze wannalese waggule nzijidde ku piki piki naabwe muleke nammwe mugira nju akapaakinga piki wano nammwe muleke muyina abantu ku kyalo kulobe butamanyi piki emezedde ebigere kijja kiti waliwo yagala piki tagirabako ate kijja kityokuba mwannyinaze nammwe mulimba ak'omubbi omupya ke kazikiza omuliro kenna akabba era ke bategudde bannange kiki ekigenda maaso kumbe piki yeeri piki yeeri firimu egenda maaso nagambye firimu eno katugirabe tewali kyakola nagambye kino kiwujjo kazuguzugu namunkange yabadde piki nedda bweyina okuba kumbe ebintu byakola bino waliwo amulondoola atambulira ku munnaffe Medi bw'aba muloga alina waatudde ng'amulaba Medi emisango gy'agezaako okuziika buli kikolobero kyakola waliwo agezaako kizuukiza omuntu gwe baakatuga jjojjuuzi bbanga aside n'entayi teyasala bamuzza engulu firimu etandise kati gwe baatuze kaseegu afuuse kaseegu nagambye ebbanja likyaliwo terinasasulwa mwegendereze bye mukola mwatu mwegendereze bye mukola gwe baatuze agenda ogira ati azza engulu ekintu kino kiyingiddemu kaseegu kaakati awo bannange nagambye gano maddugadde ng'ofuuwa bw'okomba azaala abalalu y'abamanya lumonde ababe abasiba ku muguwa firimu yiino kale zino zeesenyedde kuno kwesenyera kwennyini bannange kale bino gye biraga gye sinnamanya naye nga bizibu ddala anti batugamba ekyasooka kyekikulu okimanyi tekyasooka kyekikulu akakowekowe kakulira ate ekirevu okitegeera ayayayayayayaya abamu bagamba mbukwata n'owaayo ng'owaayo ng'atafaayo nga yasikira bisikire kale katulabe piki ino bagiziza weeyina okubeera kuno kwonna ekintu kya Medi kyalimu okubonaabona kwaliko kuliko basiponsa ebizibu ebiriko basiponsa siponsa ali omu bwati nga ye mufu oli kaseegu mulimu ebizibu ebitemba omuntu ng'olaba buli kadde bimuteega kumba ayina we yazza omusango naye ono kaje bagazadde kaliira firimu etandise ebizibu bya Medi biriko asasulira nakugambye ebizibu biriko siponsa tugenda maaso ne firimu etandise kaseegu ekitundu ekyokubiri mwattu katulabe gye biraga tugenda maaso ne firimu evuddemu emukenga bulijjo piki yiiri gwe baatuze wuno agituddeko agikakkalabya gwe baatuze naafa naye nali mu nsonga za Medi ye muntu musobozi wa busobozi
abantu bakusobera omuntu akola ekintu ennaku zino n'afundikira nga onoyebuuza afunyeemu ki ennyo osanga omuntu aloga munne ennaku zino n'aloga munne naye ng'ate naye tagenze mu maaso naye emirembe gya dotcom gyawula ebintu nti abantu ebyenfuna byabamalamu buli muntu akola kyakola ayagala afunemu ebintu byakyuka nze gye mbeera ku byalo eyo ndaba ebintu muntu agenda n'agula amayembe ge naye nga siga akutta abantu tebakyagalogesa abantu tebakyagasindika kutta abantu bebawalana nyina we mmanyi ng'oli yagula amayembe ge gakozeeko naye ng'olwedde ge gavuga booda ewaka ge gamuyambako okukola emirimu gatwala abaana ku masomero kati naawe owanga ofunye omuvubuka oli muto ofunye sente zo lwaki tozikolamu ebikugasa sente zikolamu ebikugasa mvubuka owulira nga anyumya kati emboozi ng'owulira ezitowa n'akugamba waaye nafunyeyo obukadde bwange nga buno naye nabuguzemu ebyawongo kati neema nga nzimbye amayumba gange ebyawongo bye bijja okubanja wooguza ebiteega byo mpangisa nalawo kusasula omugambirawo n'omugamba gwe bwe ziruddeyo ez'obupangisa bw'olaba omwana abimba ejjovu teweewuunya kuno kuliko ababanja okusinga ate n'oteeka ssente mu bali abagenda okukola ki okubanjiza ez'obupangisa sente ze mubamukoze z'enkulaakulana muzigulemu ebyawongo mu biteekaawo bibayambeko ku mirimu egy'enjawulo okitegeera bikukwanira tibannange laba siponsa laba asasulira laba omuzimu gwa kaseegu tugenda maaso ebbanja ly'omuzimu bbanja lya musambwa kaakati katulabe abeeno tugenda maaso nate wanyinazewo Wao. nga bw'omanyi oli awo abantu abeerawo ng'ayina ababe mpola mpola kyalo kyalumbiddwa dda amajjankunene gennyini ng'enswega oba ennyonyi gaba majjankunene Bisokulaba. okusanga Nange mbadde siwulira. Era mpulidde kugwako biri oba gubadde gwako nasimanyi. mukyala wange ali Akomawo. akati nga munange nange ekindeese bigere bino byola mbadde ndyawo nga medi atuuse ebigere bino ekikuleese ki medi nana ebigere bino gye mbadde mbeera ono bw'awulira medi yeesika mbasimanyi ne balinzibako yagula ettaka ne balibba era obwana bwano bukaba ng'ebiteega Ekyamukomezaawo kiki? nakugamba ki ngaettaka mbe simanyi baali mubbyeko simanyi yalina ettaka ne bali kumpanya ne bali mubbako Nawe leka. tugera maaso Ku medi ebintu bye yatukola omukkiriza otya najja n'abeerewo. omuntu gw'omanyi omuzi w'emisango kati nze nandi mugobe mugobe anti oli wakika Bawo bw'anaabikubuuza. bayita bwoya awo bw'anaakubuuza onoogamba ki wedde naye omusajja yensobola munnyonnyola kubanga mbadde sobola kudda ku medi mugobaganye omanyi gwe bayita kasobeza kasobeza yono kasobeza yennyini banaye kasobeza eba nebaza ya mwavu anti omuwa era nawoza mwana wange onnanze eki ayayaya akaaba omuwa tabikoze bityamu naye oyo ali kuyamba ate naakaaba ate omusanga akaaba enva mwagala nnyo okufumba kati neewuunya supu abaamala baakuyina mba nkuyiseeko nyo bootuwa supu awera Womi naye era nafumbyewo butono. yafumbyewo enva mbu kabeere katini nga kawooma yakoweza okuwugamu obuwuzi okakasa ecupu eseppiki ekaze omanye edda twabeerangawo ku nzijuliro oli nagamba kati genda mu kidomola abamalawo enva supu mumusange mu kidomola tuba tuli awo n'amugamba medi yakumi mukyala we kati mukyala wo nebikolobero medi bye yamutuusaako Ludo. medi yakomyewo yadduka ku kyalo kuno ngaziza ebikolobero nange nzizaako mugamba nzi tewesembereza muntu wabiki namugamba omwana wanyina zekifena tuli baana banyina tugenda maaso ne firimu yaffe eno tugenda maaso Tebana esisuubira nisobola kyasobola okutunula ku muganda waffe. kyeyakola omukyala ono mukyala yakyemanyidde yamulekako enkovu etalabika Byeyakola byonna nasalawo akomewo ku kibono kye. yalekera ono enkovu etalabika nagamba eno kasobeza nebaza ya mwavu akaaba muwe ate olumuwambu ate lunanze eki Owayo badde omanyi nabivaako. nga enkovu tebagirekera ggwe Ki kye yankola kinyinza okumala gavaako? otyo ate mulimu ebintu ebiruma abakazi
manyi balubuuliza amazzi nga luli ku muddo lugaaya. Wabanye bakute yaye uyo aya omuvubuka alimu emize mwannyina zono sibitegeera mpulidde emiranga. Annaye kamala okugendayo ndabe omanyi amaguka alinga agabbi abantu. Mukali ali yebase twebase mukota banga yanegezezzaamu okuntema. musawe mwali mufunya ku kintu kyonna ekyebafaananyiza ebituufu ebizibu. Mwali mufunyewo ku ngeri y'ebiteega wano ebifaanana ng'ebiteega. Mumanyi ku nabingi mwali mumulabyeko wano. Kirabika musujja. Oba kuba nalidde emmere n'enzikutanya oba musujja simanyi. Ate ayina mize giwawamuka. Ensi eno ekyusa abantu omuntu gwe wali omanyi nadda n'emize mirala kati ate ono amaaso gamuli olaba tegamuva waggulumbire. Naye emmandu egoba ono simanyi oba eneemuleka kuba erabika yeyina omukisa ate batugamba ow'omukisa nkukunyi esanga bwalire nga yeebikka. Kiki ate nkugamba eki yeeyogezayogeza ebintu gwe totawaana. Muveeko tugenda maaso nateera ne firimu. Kuno nno bannange aha kuno kwe bayita okukekkera muko omugoma kwatandika mbu leero weewanga agireese n'amayembe gaayo kukekkera kwennyini. Ayayaya atambula yeekengera kafuba kamulinga ettaali yoyo kwakibba baaba naye ebizibu biri kuono kati agenda asowottoka agenda atunula ng'ente eddukana. Bintu ebyesi byebiri. Muvubuka mwata akyali muto naye ate mwattu era agenda akyuka yenna agenda yeesika takyategeerekeka. Abadde wa bigambo jjo we yajjidde naye kati byesaze tetumanyi kiki ekivuddeko embeera eno. Uno omumwe agusongodde. Mwesimisa agundi yaterera basala kacyano ogezo kimugamba ono olaye bw'ataakuyoole. Akeera ku makya kwata ku mutwe ng'endiga etenda enkuba. N'atamanya nti alina n'emisango gye yazza ku kyalo ate nga byategeerekese dda nti alina okusasula. Abamubanja bangi tebayinza muwa mirembe. Effirimu yino mwemuke gyevudde olina ekidinga bulijjo. Katukalabe ewa mwannyina gyaddukidde kati mwannyina kwe kujja amalagire tumale okkaliza akawunti. Naye nga abaddukanya banka ya wano banka ekuyita mu mugongo. Ekitongole ekikwasaganya ebya banka kikalabalaba kyensimbi naye ono omutwe ogumusongodde ogumulinga ekiyumba ky'embizzi. Naye nedda teyabaddewo nga nzitereka nze nakebedde obubi katulabe. Ebya ssente bizibu oddayo okebere. Waliwo yagiyitanga ethiringi ng'atereetha n'olugalo ng'agibala n'amala n'agikuba akiba. Kale ennusu yagenda wala. Tugende maaso ne firimu olina ekidinga bulijjo. Tulaba firimu eno naye katulabe gye biraga. Tuziraba nga twongera okuyiga n'okwekkaanya eby'ensi eno. Katulabe. Tuutuli kafirimu kavuddemu emukenga bulijjo. Naawe ayagala obbuzanya ab'okwekwata abatuufu yigwe naye abanoonya abaagala okukola erinnya. Kale tugenda maaso nate ng'asooka agendako ewa mwannyina mpola. Tugenda maaso oli ddayo hadi. Oli otya? Ozimwe. Tulioyo. Muregwe tolimye. Oli nange njagala nsooka embugumyeko. Nzikirire. Anti nno munaye nange. Nina byenjagala kulaba mu nnyinaze. Mwannyinaze yamuleese okulaba. Mwannyina omulungi ayakedde mu nnimiro.
tireko Tomuyisiŋŋanyiza nti nedda. Obwana ekimu. walinga ku lusalosalo. Kati okumpi nja kugenda. Tugenda maaso nateera. Kale. Amajja nkunene enswa kugoba ennyonyi. Anyakeera. Omwanguyira. Oli Medi bamuyita tugaya macupa ng'ate oleeta ndeku talina kyatabba okuggyako nga tekirina mugaso. Medi yakomyewo. Kati bamufuuye ejja amawulire aga Medi okudda naye Medi amuyinako akakuku. Ne bagamba gundi muyinako embwa. Ono tamuyinako mbwa muyinako nva nnyimpi ng'ate ensiike. Amukiriza okubeera naye. Tamuyinako mbwa muyinako biyindo. Omugamba nzito wesembereza omuntu w'ekiki. Bino byabaddewo jjo. Twabadde ku lujjuliro nga tunyumya. Mwana wa nnyina biki ffenna tuli baana ba nnyina. N'abijjukira. Naye bwe tujjukira ennyo okuba akafaananyi Medi empisa ze yakulaga. Medi empisa ze yayolesa zokka teziyinza kusonyi. Medi kati ono bamuzze mu kiwundu. Kaawulidde Medi nti yakomyewo ku kyala nga ne twali twamwerabira. Kekyawuliddwa nti Medi kati Medi wonna waali. Mbutuufu entula gy'atudde gye bayite nti Tibbwa kabootongoza atuula ku mumwa. Wonna waali atudde nti Tibbwa kabootongoza atuula ku mumwa. Kale katulabe. Kuno omukyala tateredde naye asitunkana ng'omugenyi atakoze eki. Atakkuse nti ne bagundika ngende mbayite. Kambalabire ddala. Naye yalabira nti mwattu abasajja busa bwa mbogo. Bukala kungulu kumbe munda. No, tugenda maaso. Oyo Medi tasemba nakyo. Kati yennyise. Talaba future mbi yakakola. Alabanga Naba ku kitongo. Maaso gamuli mu waggulu. Yekkanya kyalo. Waliwo kuwona nga yagala mupiira. Kakati ebyemipiira nze si byendika ebyo nkedde tuula wano lwaki ombuuza ab'emipiira. Ozi ngambadde mu ndeeyo naye era nandi mawulidde nga. Tammuka. Kale. Omanyi talina waakulaga. Asooke kubbeeko ne kyenkulowooza. Wuliriza. Byamusobedde dda. Kale omanyi ebbanga ddene bagenda siriwo bintu bingi bikyuse. Kyalo kuno abadde taliiko ebbanga. Naye mu bintu ebikyuse ng'ono yafuna ku lubuto. Aluwa yenna. Ono mukyala kadduwa. Nze sikyayimanyi bifa wa. Muli alowooza oba kye yazza waliwo omukazi kye yamukola. Imbanzi ne kaddu twayawula. Sina tebazikwasa. Ate engeri gye bakwatamu kaddu yandibo oba yafuna olubuto. N'engeri oli gyali muganda wange naliko omukyala tazaala. Naye ebyo by'okuzaala yabimanya. tebubi naye. Nja kulimba simanyi oba naye bannaaye. Kale. Gino gy'emyungu emiwagiikirize. Emyungu emiwagiikirize. Jassa. Entamu. Nkotogenze wala. Sigenze wala. Omanyi okwasa entamu? Nzija. Kanzije. Ono waatudde. Naye wano waali tewali kyakkola waalina okubeera kubanga n'ekibaawo kimala. Kibaawo kimala. Ekyenyi ky'omulungi munange kimala ennyonta. Talina waakulaga. Bannange teri kibinga mukazi gwogwogwo. Omukazi yenna ate takutte akaso talumbye omuntu. Talengedde ono gy'ava ng'ate naye gy'alaga talidde kava. Ebbanja erikyasinze ku nsi obuteerabirwa ye mukazi omukwabule. Ebbanja eriterabirwa ku nsi kuno ye mukyala omukwabule. Teri kiruma bakyala ng'ekyo. Ate n'ekisinga obbaluma kwe butaddeyo gwakubiri kwongera okukola ki? Mugyebale. Omukazi ono ayina akaso agenze kutta muntu. Tugenda maaso nate. Katulabe gye biraga. Kuno kasobeza ng'owekiwalata atudde mu mulyango nga bali Medi ayina ekitangaaza ayina lubaale wa mulengerera ewala ku ky'emisango gy'azza gyokka.
tayinza butalengera bwala abadde ataddeko manyira dda zoono bwe zimuyambye. Ani akusesa? Bwe namukwata ogumolo namuyitako nnyo. Bantu nga balina ettima. Why? Bwe namukwata ogumolo namuyitako nnyo. Alabanga nze yamuzimba mwaka edi. Asimye za bupangisa nti saasasula. Eka teri bantu. Teri muntu waka. Waka teri muntu waka. Emyungu emiwagiikiriza gyasentamu katulabe. Omukyalo ono kyabaze omanyi Medi bwamunda wali amulengera naye yandyagadde okukakasa. Gino giwunye kwenkana omwatta naweza na wiiki ku kyalo kuno bukyangajjako. Olowooza ennaku ebbiri zaaweze. Naye jjo gyerudde egimunoonya emiwunyo. Naye kennyini atambulanga miwunyo kaakati omulaba. Asoba nga agenda okukwata ente. Omulabye. Oyo. Talina wakusula wala naye kati yandibadde yasimbudde ate ne piki yiyo lwakuba bajyanudde. Kati kansibe mu nju bwe balimanya kye balimpa. Bwe balidde ewaka nja bagamba mbadde nkuuma nju. Olowooza na agenze kusiiba mu nju. Bannange. Anti bagamba kyabangi kironda nawalubwa. Kirondawo nawalubwa. Kaakati ono aba agenda n'agamba ye alina bye neerabidde kansooke nzireyo eka. Kansooke nzireyo ewaka mpola mpola. Kwe kusala waddeyo ewaka. Kumbo Sebota anje. Giwunye. Nakumazambia. Kwenyo. Ani apolisi. Kikyo kimye kiwano nonyo okunnemesawo okubeera. Kubintu byonna bye wankola kisajja ggwe. Wasazeewo okola ku kyalo kino. Kibannayo abantu muli bazibu kati. Kubi nakola bagambye nti naloddamu gwali gumu bwe guti bagambye naddamu emirundi mingi lwaki ogamba bingi bye nakola. Nze ndi wano ndi kubyange otandika okumbeza oba okumalako emirembe. Akubuulya ekyo fuula bangane ne bwe nabadde nkwata ekkubo okujja ku kyalo kino. Saze eyo wammwe. Nze siri mubisi ne balumbako. Nangira. Nnemerako tandika okunnemesa wensula. Olaba essefuliya gyampa? Okirengera? Nafuuka muntu mulungi. Ne kujjayo wammwe munnaye. Sina balumbako. Nakyuka bambi. Kiringa bagamba nti mute Katonda ate n'omulumba mu kyaki oba otegeera nnyo. Oba musiru. Kalizaako. Kati n'ebisiwaze. Olwo neekazizza nnyo. Omukazi alina akambe. Madamu Jo. Ono wajjira. Kansabisa okula. Nange okulabako si. Omukazi akimye eddookooli. Kulabako ku mulamu. Aze n'akaso. Era taliiwo yagenze dde yambuze. Omukazi gw'okutta ogumu n'otakomawo gwakubiri oba ayambukidde wali mulengedde. Kindo yizo musa. Omukazi mukambwe nnyo. Gwe. Anji? Ekirungi era munnaye n'okumawo n'obukizi. Onyambye nnyo okudda bwe balina bye weerabidde gwasinga. Ono wana gwa kasoni n'ebbanja lyo. Yambuka ali gw'onoonya. Ali eri akkiridde wali ekyengulu. Bamugamba birala bamubanja ate abuzaabuza yakutundula. Omukazi wano watuuse wano. Bintu ayagala bimalira mbwambe piki bagibbye wenaabe naye. Naye ebizibu nabyo tebimanya nnyumba mbi. Sikulimba Medi byandimulese. Medi byandimulese. Kale tugenda maaso ne firimu katulabe gye biraga. Katulabe gye biraga. Omanyi batugamba kifundikwa kiri nsabira talya bwami. Naye bannange omukyala abadde agezezzaako akyekwatiremu. Baganda bagamba kifundikwa kiri nsabira talya bwami n'asalawo yeesitukire. Tugenda maaso nate.
tugenda maaso nate. Omanyi bino tebeetaaga kwekwasa abadde asaze waakyo emalire. Kuno tekwetaaga kuba kukekkera nga simanyi afumba obutooka obutombwe ewaffe twalyanga simanyi gabisiisa. Mayagano kuba kukekkera kwennyini ng'afumba obutooka obuto bwe waffe twalyanga gabisiisa. Nzija. Abagira olagawa batuze emabega. ogenda soka kunjesiza ku nkono nga nfumba. Najja Batujjukiza kuba mukozi wano. teyalina njogera n'akamu. Njaza asanga nkomyewo. Okumugambako okwasa enku yayinanga ziddiiruze nga tomugamba jjakukola waka. Entumbwe zimulinga enkokola zonna olaba mu nga yasiba entumbwe emusajja yali mupambanyi. Yalinga bw'atyo omukazi bino nga byamutuukako ng'akulabako awo bakulimba tebakulyanga ekinusu buli kadde kyabalowooza kusasula. Nolwekyo abakwata abaana b'abandi tubasaba busabi muddengayo ogwokubiri mukendeeze obusungu. Kale Medi n'amanya omulabe nti amuli kumpi najja naye amubaze amwesooke. Nindako n'alya kava. Kumbe omukazi alinga alengedde omuntu. Nonno okusitunkana ng'omugenyi atakusembule bagundika ngende mbayite mbalabire ddala. N'agambye basajja busa bwa mbogo bukala kungulu naye nga munda bukyali bubisi. Medi basajja busa bwa mbogo. Medi busa bwa mbogo emize gye tegyebulizaayo. Nakati era alina kaabala. Omukazi najja yeegereza ekigenda maaso. Firimu egenda maaso tuli ku pati akubiri. Ndabika ndabye bubi. Kumbe abaddewo. Abaddewo. Tugenda maaso nate. Gyebaleko. Kaali akulagiridde olujengi. Nsoosa waake mukyala yaŋŋambye nti oli eno mbumwanyi. Kwe kujja basooke boogereyogeremu mpola mpola. Gw'ogukwasaganyizza. Muli mutyalo n'omuntu wammwe. Wayi byenyumba ku bindeese binkeezezza wano. Ate leero yakoze. Mbadde ndi awo obusente bwange mbukebera we nabwanise waggulu. Kati yajja nga bw'omanyi omukyala abuuliremu annyina ebizibu by'ayitamu mu bufumbo. Siziraba. Teri kiruma nga ssente za kikazi. Tekiterera mpaka nga kizifunye. Esibako omubbi. Omubbi akiri mubbi. Kati ate engeri gy'alina obuzibu ngeri gy'amuyinako engeri y'embwa. Kuluno Medi gwe baakiteekako. kubanga wenyambira nti Medi teyabaddewo. Teyabaddewo. Kati osuubira ani yazitutte? Ente akasente kikazi kikibanja. Kale lwakubanga kikyabanja akasente kaakyo. kirina kwogera ku musajja naye nga nze ku lwange muli mpuliranga mwami gwe nafumbira ono yandibanga yayingiramu ogulumirirwa omuntu wa wansi naddala ng'olinamu ejjamba. manya kubanga wenyambira nti awo alabika lumirirwa yabaddewo. ayinamu ejjamba nga yandiba yazeetise kuba naterese na banki ze nga Medi tannajja. Sobola otakula buli wamu. Omuntu ng'amu bitalina bw'atakula oyo gwandiba yatakudde n'atakuliramu ne banka yo. Zikebera n'azijjayo gye nazitadde. Obuuza laba nanyumiza gwakoowa oli anoonya buli kinsi Kyonna kyatwala. newaata ng'oli abba n'evvuna ebisiimula abibba omuntu nga mubbi talina kyatabba ate kyalaba Bindeese mpuliyo wakiri. kyatwala kati sooka onsika omukono Daawo nga mwannyina munnange tulabe kuba kati nsigadde seke. Mpaayo etaano wakiri kubanga. Sijja kulimba naye ng'ekituufu. W'ogenza okujjira gw'obaanya nno twakava mu korona ate tukimulimu era magulu gakyali mu korona agakutte. Yamukaawo ne tugira. Nsalaako gye bujjako Sirinaawo. n'akuyiyiza naye kati Osanze ndi mu kumaliza gya sikuteeka kuno. tekiri bulungi n'akamu. Osanze nina bye nkola. Maliriza tugenda. Tugenda maaso nateera. Oyo omulenzi. Omanyi Kiki gye wajja nayo yali efaanana. Gye wagamba gye wajja nayo. Medi ng'ali wano Anga mbadde ndi mufe ffenna ali akakota waliyo piki gye. bamusanze kakota kano n'agamba babakula piki mu lusuku okakasa olabye bulungi gwe wali wagireseeyo Mpakina mu lusuku lwange. ate paakingi eri mu nsuku gye nnimira Eri awo. okakasa
va mu lwali tondeeta emisinde nondesaba akakota kaffene kange tugende njirabe. Atambula amaga medi entambula ye bannange tayinza kubanga si mubbi. Piki bagipaakize omanyaka yebwa weebuuza piki agireete wano gye yayingiza mu nnyumba emisogwaka okimanyi nti yeyo okimanyi nti eriko n'omutto okimanyi nti namba okimanyi nti eno piki yennyini nze mbadde manyi olimba banga ese wano ayina wabeera zandiba empalana z'abantu okutuliisa enve ennyimpi okutuliisa okuwayiza ino okutuliisa enve ennyimpi okimanyi nti piki eriko n'empiira okimanyi n'ettanka omuli amafuta okimanyi nti piki oyinza gireka wano n'agikulekedde Katonda ayinza okuba nga akedde eggemulira. Teweewunya asimbye etooke n'okungula piki kaakati kiba kibi nti piki yaddala tonsuula kwa mpola ekere lumu wakajindekera n'akagikulula lwaki tosobola okusimba amatooke okungula piki. Okimanyi nti piki yaddala eno gy'olaba piki namba n'okutambula etambula ena n'emipiira. Okimanyi nti piki yennyini eno nze mbadde manyi osaaga oli amanyi lwali lw'abantu nze manyi obadde manyi mbu oli mu lwali lwa pangisi kumbe si bwe guli. Okimanyi piki yennyini